ojukira Ibrahim n'agenda Misiri olw'enjala yali egudde Isirayiri kuba mukyala we yali mulungi nnyo. Bwe yatuuka eri n'ate n'agamba munange abasajja b'e Misiri basobola okunzita kubanga oli mulungi, kati bwe tutuuka eri bagambe nti oli sisita wange. Kati bwe yatuuka eri n'abalimba nti sisita we, kabaka w'eggwanga eryo n'agamba omuwala we mumuleete mulungi mwagala. Katonda n'avaayo n'alabikira kabaka atali mu Isirayiri atatya ne Katonda, n'amugamba naye gwe waategedde nti omukazi gw'olina mufumbo. Kati kino kiddayo kuddamu ebibuuzo ebirala ekitegeeza okufumbirwa omuntu ng'olede mufumbo Katonda takyagala. Kiva dda nga n'amateeka teganajja. N'ava mugu n'agamba kabaka Abimeleki, oli musajja mufu, ogenda kufa kubanga omukazi gw'olina mu nnyumba yo gw'opulaaninga okuwasa mufumbo. Kati kino kirina okubikulirwa okulala nti omuntu omufumbo omulekeranga bba oba mukazi we. Ebyo bye sayidi diishi simanyi biki ebyo oli mufu. Bayibuli bwetyo bw'esomesa wano.